Omusajja mumumanyi kisina. Tetumumanyi. By the way, the son amusanga ne mugamba nti yono. Soko mundage. Soko. Yono ali ku wallpaper yo. What twayo depression. Olimba. Bambi. Ate Vinka olabika okaaba mangu. Nnyo. Wakaaba naye bali bantegese. Nekiwulika kityanga ola president yali akuvuma nga walabirako ddala ngo yayogera ne kati ngagamba hi Vinka welcome to the show. Kiwulika kitya? Nsooka ne mama wange abeera abalaba nangamba kanaenda bono nzija kugenda engeri no gyali akuvuma ne kati akuwana biti I'm like naye gwe naawe olemera ku bintu kasanjogerako kati bannange neerabiddeyo ne bali batukubye emigo nga te promoter tamazeeyo balance. Kiki ekyali kibakubiza? Tebe promoter ayita natumalayo balance nga tatuyita tuyimbe Spice Dana ayibe tuze ku venue batanze kuba amasasi. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7586-89-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Conversation do not represent the views of this channel. Kale nyongero baniriza ku mukutu ogwa CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero baniriza ku enaje musinzi kubanga ate mutulabira mwebale nyumwe bayire ddala tusinzira mu gwanga Uganda okulabanga naffe oboli aho tubatuusaako ebyo bye mulabaawo ku TV yammwe tulabira ku simu nebikunyumira emboozi z'abantu ab'enjawulo stories z'abantu ab'enjawulo ng'oboli aho zikuzaamu amaanyi zikuzaamu essuubi notabeera okwekubagiza gamba nti naye obanze nafiirwako ombwa nedda. So tuleeta abantu ab'enjawulo buli omu n'akuwa kasavu kanyamu n'akuwezzaamu essuubi ono n'akuwa okumalamu amaanyi but all in all ogattagatta n'obaako nekyofuna. Abasajja bange abakasirye breeders awo Emitiana batumiddeko nnyo kansuubira embeera etambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana bagamba nti osobola okuyitako awo Emitiana nobanga ate wefunira ku nte ennungi. Naddala gwe afisaawo akasenteko n'oyagala okuventuringa into farming oba obulunzi balina ente kati juzi baleeta ente bagijeyo Brazil miliyoni 32 ente emu. Kale ate bw'ogituukako n'ogitunulako okkiriza nti walayi abantu abaagala okuinvestinga mu farming gye bali. Ndi with a business entrepreneur olunaku olwaleero y'omu ku bayimbi nno abantu kye batamanyi omuyimbi asinga okusiga akasente ke. Omuyimbi omu ku abo abatono abakyala abakozi ayimba naye wato musanze mu kuyimba mukyala muyiribi nnyo omukozi wa ssente anoonya ssente. Vinka otunda emmotoka? Yeah. Side hustle. Mulaba otunda kika ki? Zonna. Naffe abavitiizi? Vinka emmotoka zolanga temuli vitiizi. Bensinga okwagala. Abaki? Omuntu oyo gwogambye. Vinka. Wallahi. What's your best ride? My best ride? Njagala nnyo Benz. Teri muntu wa Benz atunda vitiizi. Anti kati nze abantu benkolagana nabo waliwo abaana abatandika. Otunda motoka mpya oba otunda naffe eno mu kikadde? Otunda motoka nkadde. Otunda motoka nkadde? Otunda kaveera? Nsi kaveera no. Like ngevudde Japan kale. Nga yegwe first driver wane Uganda. Kati onzijawa. Nali akadde n'okusupportingako Vinka. Oyina namba yange Alan saga nnyo.
kati otunza ffe bakumanyi abamanyi totunza like Uganda yonna akimanyi emotoka nkubire si Vinka ovuga emotoka ennungi thank you ovuga emotoka ennungi ate omuntu bw'ovaamu bwoti omuntu alabya ddala omukyala Vinka sente zo si za ndongo yokka zaaki kati no kankuwa olugambo sijja kwogera kitundu yogera nabadde mpita ayiteeyo entebe kakati nina maama wange sister wange angamba Alan waliwo omuwala azimbaawo nolabika gwe abamanyi kasista wange mukulu kati muwala we nangamba Vinka namugamba otyo nga Vinka ng'ozimbye ennyumba ennungi oba yalabye muntu mulala nkuwandiikire wano ekifo saagala kugiraagira nnyo kankuwandiikire wano ekifo naye ne baŋŋamba no yesitange yaŋŋambye naye gwe abaana abato sente bazijja ku nnaku zino okay konze abaana abato naŋŋamba kale mukulu naŋŋamba waliwo akawala katono naye kanabikira ng'akaana akato naye oba sente kazijjawa akaana kazimba ennyumba speed nange kanso kati oyo gwe mugamba kyekikomera ekikuddako sayidi zeeno ewa ennyumba ennyumba gye batannamaliriza mu mbiriizi zo sente sitegedde naŋŋamba kwe Alani kali akaana kalina sente oba kazijjawa naŋŋamba bw'olijja nja kulaga ennyumba neekanyirira bwe kati konze kale sisi bwe najja kati bwe nagenzeeyo saamusanzeeyo naye nga yaŋŋamba kati nembuza muwala nemubuza obaye kundi yaŋŋambye simanyi waliwo omuwala muto yazimba ennyumba nungi nnyo biki yazimba speed yani naŋŋamba baaba Vinka ennyumba eyo gy'olabaawo bana Vinka ennyumba eyaka webale bandabye nga nagwe nambulidde munaye Katonda waba akuwadde ekintu Vinka isa emikono mu maaso ate olulimi lutonzi Vinka Katonda waba akuwadde oyisa emikono bwoti vero n'ogamba yinza ani Veronica waabwe mina kati vero egyo emyaka egijejo edda ng'omuntu ajjawo amaka bwe gatyo ala ne munoonyereza amawulire bamugajjawa wanneetegekedde gwe wadawooza luto Vinka wateekateeka obulamu kubeera mu ntalo weekolera ssente zo ne bizinensi z'okola oli last born ewammwe mama wange nze last born wamma no I see a character of a child in you ebeera etya Vinka wanona ku lugalo nanune kino yes lwakuba nti oyambadde shades naye omuntu wakusanga Vinka mu byaddala nga tolina shades Vinka oli nanune engalo nnyo paka second ate kirabika bakulu bo bakwagala nnyo bakulu bange banjagala wanola eno age wano kuvanga P6 P7 secondary buki actually nali last born myaka mingi nnyo paka university ne baganda bange abalala batano olimu oluplanned omwana gwe basomesanga balaka balina layini gye bamuteekamu amasomero nasomera malungi simaye bakyejo kye bayita kati gwe waliwa naliwo Miss Darlene Primary School Kamocha ningenda Rubaga Girls Senior 1 paka Senior 6 ningenda Makerere University nga bakwagala nnyo buli omba mwagala buli mwaina nedda waliwo enjagala
analikozesezza ekigambo ekya waliwo abaana abali planned engeri gye babaagalamu n'engeri gye bakulamu waka mukozesa luzungu tusuna Luganda ffe tukozesa Luganda mwakola mukozesa Luganda twakola tukozesa Luganda kuba twakulira mu bisulo kuba nze nali mu boarding school kuva nursery paka senior 6 Buza kuba tulaba tonna babuuzaako bana abatulaba sinababuuzaako alanaze n'ebibozibozi wano nga nosoko bitegeera naye banaye nsonyi obeera wano naawe Alan. Amina, this is the first interview I'm doing with you. Yes, very first. Abatulaba balungi ndi ne Vinka. The first time I got Vinka's song nali ku BBS ne bandeetera oluyimba namanyi kintu kyasinga okunyumira wali simanyi oyagala nnyo papo kati kankunyumize twali tutandika we nali ntandika twali tunoonya kintu omanyi omuyimbi alina identity ye nti bw'omulaba ogamba oyo Vinka so twali tunoonya kintu ekina making to stand out tugamba how about purple hair so kyemba natandika n'enviri za papo kyekintu ekyasooka that is something that was catchy nze when they brought me your song nalina okukola ku Saturday ngamba onomuwala nga ina energy ennungi ate wa papo yes senga nazisigaza olaba kyosooka olabirako era nagenda olanga papo omuvaako oba ateeka kakawaani ki enviri zabula enviri eza papo gye bazitunda anti ebiseera ebyo enviri jjukira ennaku zino zigula nozidayinga papo nozisitayiringa nga bw'oyagala kati enviri za papo zaali enzibu zaako naye mukuyimba ng'owuliika ng'omuntu wa bass ate mu njogera toli wa bass eri brand ndala wano era ze nali mmanyi Vinka ne mba mwogera bass eddoboozi yange lyogera lyawukana oli mukyala mufumbo proud ndi mufumbo bunyuma kirungi kuba olina omuntu gw'oddayo ne mwenyumiza emboozi nga tolina kyotya okitegedde buli omu akyetaaga gwe kyakusindika mu bufumbo Vinka mu industry eno gye bagamba when you get married oba muwala ng'olina omusajja ati kaakati olaba oba oweesazeeko maketi ekisookera ddala nze njagala abantu okummanya n'okunjagala olw'ennyimba zange kati bw'ongamba neesazeeko maketi biba tebigatta munange we batugamba yes nkitegedde kyogamba naye kati market erina obeera nange nga banjagalako nnyimba si nti ndi mukyala siina musajja no ekyo kirina obeera eri emabbali ndi mukyala ndi mufumbo but I do good music so you need to love me for my music not for my what sinti ndi mukazi nti onneeyagaliza anti bwetuba tukyakwegomba bangi mbone music atambula nnyo nga buli omu agamba osanga one day Vinka kiringa Beyonce w'omulaba nga nnyo omulaba wali wakabi azina ebikunyumira biki naye mukyala mufumbo like look admire but otambula eno n'eri leero oli Canada enkya oli London oli mu America enkya eno so how do you balance with your work kuba kyokyali muvubuka muto ntambula nga ngenza okukola ntambula naye sikolera weeks 2 olina omwana olina baana nina mwana omu ngenda n'omuwala ngenda nenkola nenkomawo oyi balancing otya bizibu si byangu nengezaako hani oluusi tatagiraamu hani omanyize mmanyi hani bannange hani mwita babe kitegedde no kati ekirungi omuntu gw'oli naye kasita omutegeera n'omanya nti gwe mulimu tosobola kwagamba mimbi tosobola kwagamba mimbi bikusobedde
industry njimanyi nnyo ati embeera ne nga Vinka lira ayingidde 8 n'enkya 8 but that's it's not an everyday thing but it's true kwa happening ate wakwagalira no kasito tegera omuntu ne mu communicating kyangu kyakumanyira gole bobo mulabo oti nga njagala tumuleteko wano omubuuzi I know kimanyi kubanga bambi ntula mu ngatto ze nyinza berano ne kolaki no mwogerera nga ngoloza ali fine kumbe tali naka singa sechi nali kivuddemu net communicating ate sicha bulijjo ne Vinka obufumbo nga si bwangu CRUZ ko kwasaganya otya mbulire ebintu ebizibu oli mfumbo Alan oli mfumbo otyayo yeah obufumbo si bwangu mainly because obera nono omuntu temwakula mwenna backgrounds anjawulo mwino okugumira empisa za agumire zange ngulire ono yakula ghetto youth nange ngumire ezize okitegedde si bwangu naye era tumala ne tubigattagatta tego wayingira okyali muto bambi ate ntya nali nkuze kati totulakawo n'ogamba linda ko omukazi alina afumbirwa ku myaka emeka omukazi alina afumbirwa ku myaka emeka gwe wawulira nti ebyamasanyu obikooye tebyamasanyu obikooye ebyamasanyu byebiriwo tokilabinga unfortunately not ndi muntu wawaka nnyo era mala okukola nenzire waka nve waka nga ngenda kola wemba ngenda yimba saa 8 waka nvaawo 7 wemba ngenda yimba ngomaze okufumba maze okukola ki nga n'omwana yeebasi wemba nayimba ku 8 nva waka mala yimba nenzire waka ku 9 ebakugulira bani nyinimu no kati nawe kiba tulina skari omanyi kyebayita okukugulira nti omuntu omusanze mu nyumba yeah naye mba mbadde mu nyumba naye wandongo ali part of ndongo no chali part of ndongo no bambi mulabika mulina family ennungi bambi mwetegeera yes ekyo kasita omuntu akutegeera mu communicating ate wasalawo mangu n'osooka n'ozaala Vinka ekyo nakyo kirungi naye yansanga era sinayimba actually olimba Vinka yes kwe muludde n'omwami we ebbanga lyonna Vinka toli kiita ne Alan katodde oli awo yeah yansanga Vinka oyina laavu eyaddala eri eyabajjajjaffe wallahi omuntu akwagalidde mu haso nga bakuwa commission abaakumuba mwemuluddewo nnyo salina wa commission salary nga Rose tewali wa commission abaakwagadde muntu akwagala okwoga omulimu gwa ssaawa 2 paka 11 n'onnyuka nali nkyasoma campus kwe mama nga yakola ngenda muwayo netwe twali ba mikwano yeah kati mugaggawadde mwembi kati ebyo bijjiddewo choka Alan ate kati mufunye ssente ziriwa ne ozogerako olishuwa n'omwami wo Vinka bangi nnyo kati mu industry wano abaana ngoli kyakulabirako amina soka Vinka toyomba sikula nkongo ani yali akunyizaako mu industry nekikuluma novayo ko nawe neweekalakasa sisobola vayo ng'omuntu anjogeddeko lwaki vayo toli kyali wange oba onjogeddeko ebitali birungi oba onzalaye ndabika mu mwaka ngenda kusanga omulundi gumu katula kineteeka ku bunkenke tigundi yanjogeddeko ngenda kusanga mulundi gumu either nkubuuzeeko
oba osegedde yeah so sibiwannyo budde nero lwakwadde twakwogerera nga bakakuleeta ne tugamba tagenda sobola oyo tajja sobola abamutusibako kati gwali eyo ng'owulira otya gwe batuleetera kuba twayogera mu depression olimba bambi ate Vinka olabika okaaba mangu nnyo wakaaba naye bali bantegeka dda ani yakugumya Babeno ni Julius ne banaye twakuleetera banaye abamawulire twakuleetera ngoyinza ogaba batusindise ne wallahi nagamba waliwo abasindika bano abantu nagane tekisoboka waliwo asindika bano abantu ku level Amanyi Kuyimbayo jewaye ayogera bwogezi ye anange ayina ekibeesi ate mbwa manager ate sinze yali takuwa muyimbi nga tomazeeyo sente nze Vinka we nakakasiza nti oli mukazi tebyali byangu Vinka twakuwa nnyo walimu bannamawulire abalala be bagira naye nga nze nkubuulira bambi oyo ono guy wono yali manager we Joel Joel bambi asaanayo ebimuli bambi for sure Joel oyo yajjanga ku BBS awo n'atulira Derek n'amugamba Derek sekimpi muzanye Derek nga oyo ani nali producing a program y'ekyemisana ku BBS nga Joel aleeta oluyimba n'alumpa nga program eri kumpewo n'ayimirawo bw'ati n'agamba Alan luzanye lupya nemugamba lugaba muyimbi kyono Joel gwe yatuleetedde nze olimba level nalwagala nnyo it's my best song what olimba buuza Joel ajja kugamba no level level I love that song when I love the video I know nungi nze najagala I love the artist nga bakamumpa naye nga mu TV ne munda gye tuli bane ngoyinzo gamba wali wasasula I'm telling you oyizo gamba man one morning na wali producer gonna soko kwa naine mugamba waliwo ekiyimba ekipya kirungi nnyo no kane yaani oyo tiye gundi naye batugambye abadde manager wa gundi bambi Vinka oyiseulwa katonda lero mbadde ngamba viboyo negwe viboyo nzijukira ng'ongamba wali gumamu abanayenga naye batulimba limu olwokubiri olwokusatu ku lwokunaawo bajja tandika okutegeera naseka leero tubadde tukyogerako ne viboyo nze siina muyimbi wa Songs Avenue gwe sirabyeko ku interview yeesooka ku TV ne bambi nakulaawo nenga nange nonaku lwebasooka okuleeta ku BBS ate kati ono vero ogezze nalinga kati nali katono manenga nga olwajja ku BBS nekutunulira bwenti nali kawala katono nenga ndaba otidde ngolo banvumyedde okutandika okola interview nga mwampa wadda kyekyasunga okuluma bananga abantu banvuma nga ngamba nga nsoma komenti nga naye ani ono tamanyi simanya manyi lwaki anvuma bwati ano munaye tolina kyewali otukoze naye manya omuntu avaayo nga abantu baganya okusiima ku luyimba olusookedde ddala kiruma si byangu ate jjukira ne bantu bagamba olaba muwaddele benne omanyi waliwo abantu abazze bambi ku songs zaawo olaba abadde ku lebbe nnene n'ayimba bw'atyo songs balero biki bye mwakoze obono lwaki tebamuzayo mu bwa manager neyamba nti kale banzireyo managinge ewakirowoozaako ko bodde emabega ku saawa eyo ani yasinga okugumya ku luyimba lwo olusooka yadda mu recording bangumya dda nno nga n'oluyimba terunafuluma Vinka oluyimba lwo level lwe luyimba olwasookera ddala lwasobola okugenda mu studio okuyimira ku muzindaalo
nali nyimba webiyimba nayimbayo I think oluyimba olumu netera film actually Julius namugamba kwa ne walwa kayimba kano nenkayimba mnangamba that song almost took me off the Vinka project nga whatever na film but level remember when nasokera dala like nengenda name voicing and go dala tune Julius yawandika most of the things Julius muwandisi kuya limbolari yawandika jagala kuwa kumbera nana I'm telling you omenyimba ziba ne bako writer kati level kwaliko Julius ne yese Oman Rafiki nenga Julius yawandika level yaluwandi I'm sure ne munotes zeza iPhone achalulina oyogende ku yese Oman Rafiki if someone is to ask you Vinka yogera ku yese chicho solo mwogera ko yese Oman Rafiki yes man oh my god yese ye muntu ategera brand Vinka ndabira danganze muyimbi ajayo yese like when Yese does a demo I'm gonna nail it like that's no doubt like Yese ne brand yange it's man waliwo abantu abamunga words cannot like sina bigambo words cannot express how and I am very grateful for Yese because most of my hit songs Yese Yese yakwanika nyimba chao tuiteite mu kwa yao omukwano gwo Malaika wow Sirubala all over you sure catch up no tujagenda chips na ketchup ata lune voltage balusha batya no katioro overdose gundi Kent ne Floso ebalwandika naye ate Floso yampandikira Love Doctor kati Yese fimbo ko ina katalogo ennungi mwe banange abiri mulumu tugenda mu kivulu kya Vinka tuliwa mama cricket opozi bakuta mama ni lugogo mama mwana tumuleke mama Avi mama Avi banaye tugenda kulaba tugenda kufuna mataga mama Avi era Avi wa kubanga ate ekintu akitya kuleve joma kuguja so let's all be there Vinka abantu bagambe soko bajukize njoke tudde wali eri banange ngabirimo lumu August guno mwaka omwezi ogujja banange tuli wali Lugogo Cricket Oval mujje bane mu concert yange bagise Vinka live and loud mujje tunyumire nyimba nyingi oh my god so ndoza mukiwulidde ekyo tulina okuba ne Vinka saagala Vinka aswale saagala ki njagala omwana ashininge bushininzi tuddeyo Vinka nina oluyimba lwenjagala twogereko ezimukunze zenjagala oluyimba lwa Malaika luyimba kyo olwasooka breaking through ennyo mu nnyimba zo Malaika what's the story behind Malaika so tuze omimbi bamlese bamuhandinze over Yese Oman Rafiki Elia Kiss kati tugamba we need to look for omanyi buli muyimbi ayina ekimufuula different kati try tunoonya the voice omanyi oba muyimbi naye ate nga otula mu luno limba you sound different but you need a signature voice mukulu Yese ne bakwatagana n'essimu Yese yali muhandisi wa songs no yali awandika jeno actually yali akola ne the late Reddy and Weasel yali awandikira ne Bebe Cool okay yeah so bakwatagana bakola demo ngenda Yese nga olimba bwe yaluyimba sakyusa ki sakola yambusa ki obakkiriza no naluyimba nga bwaluyimbi and very calm the way he sang it Julius nagamba now that is the voice that's the story tutoluyimba mune mugwa mulavu kati wawulira otya kuno nga tukatugamba ate bannaye ngaabiyimbye bulungi wefa banayo ga twasuka litukuwa
kati wano ngatuma oyiseewo nero limba nali nalukola da nga sinafulumya na level Malaika enyimba zaffe zibeerayo eyo Malaika wali walukola dda nali nalukola wow so tuko acceptingira ku Malaika yes netugamba nti Vinka waffe yanvuma natandika okugamba nange bano mwana never know that girl but you what did we think nekiwulirika kityanga olaba president yali akuvuma nga walabirako ddala ng'oyayogera ne kati ngagamba hi Vinka welcome to the show kiwulirika kitya nsooka ne mama wange abeera abalaba nangamba kanenda bono nzija kugenda engeri no gyali akuvuma ne kati akuwana biti I'm like negwe naawe olemera ku bintu kasanjogerako kati bulungi naawe balabyeko balabyeko naye yensi yaffe blogs ezaali zikuwandikako obubi kati nga ziwandiika bulungi netandikogoba bano baali babasasudde obolimba kati lubasuseeko sometimes waliwo something you cannot block it nga bafan bayagadde ekintu nga tolina kyakikole Malaika yali gundi nnungi it was a very good song ani awandika ketchup yes Oman Rafik neera ne Nesim yali producing by the way nyimba ezisinga zetugenda okwogerako yes ne Nesim I keep telling them bana mwina combination ennungi for me niyo boba watukoledde ebibanga bibimba bisatu bibanga nnyo which one Malaika chips na ketchup nechi olulala thank god naye yese thank god naye yese tonight we be singing nana ne Liza Classic we Tanzania then nechi overdose habana inakuba chi overdose ku BBS nabatukesa ni bampita ne mu office ni bambuzo baswangize ensasula nene ane overdose ninga just chinyumira bunyumizi ne colors ze bateka mu video overdose was my cheapest video choka abantu bajagala nyunyi gwe video kirungi bakisiga bulungi bikala kiri mu simanyi overdose nakola photoshoot je tugenda olangirako oluyimba team nega what ngonyumye nnyo biki kazine ngo ezo nyini ate ze tuba tugenda shooting a video mu studio ye nyini ne tugenda mu studio ya O'Neil omujukira O'Neil tugenda mu studio ye ne tukuba twaji shooting a bit ne Vinka obaddeko katonda ate n'ekirala oyagaliza kati where do you meet John Black okumwa romantic kati John Black yaina manager we Hassan has manager we najanaga no mimbi wange biki njagakola omi bakoleko bombi twembi twali no bapya mwena mwali bapya ne wali omusinga ko slightly really wali new kid on block kati John Black na Jack Swangs pulida oh my god ningamba this guy has a very unique voice nenkolerawo naye netukolerawo sweet love nafuuka problem bambi kati unawo ulya bulungi kuba nagwe nagamba nimuga katonda ono mu industry munakuwa nawo dizaako nsimu industry mokanembulamu wakati nawe era ndabanyo John Black nga bwayogera akogera konti Vinka yampamu gomanyi New Kid on Block okuwamu kala wali New Kid on Block nokola ne fake ne fake na New Kid olumva mad eyo gundi yamwe ne fake mwesanga muri bana gundi yali yakabi ne video ne mugikola nga iringa high school ngakwegamba binyo oh my god fake fembi twali new on the block ngabo mani bana yali swaga ya Amanyi jira zaga kakati gwe ne fake bigenda babi akabi ne tugende wa atine tukwata ne tukola akayimba byonna katubi aya tubikole yali paka kati olimbo lunyuma ne masomero my god naye lukunyumira performing ambana nyo abana bavayo ngayimba word for word nogawanji what when was tell me about your first experience performing at the bars. First experience nali muyimbi mupya
ndabika nzijukira nagenda n'ennyimba ku Nsambya Girls School. Naye koyo gundi yoba Women's Day oba Women's Day. Baina ba event ki byali bya buzz. Naye ekirungi kyange nayinako abazinyi kati nga nkola mixa wone ne kyange byokabana nga ndi mupya kati okuzina awo kwangattirangawo. Naye kyali kirungi kuba omanyi mu masomero awo nali neekakasaawo. Kuba nali era we nali mu kusomero nga manye ebikyamula abaana amazina ki ge baagala kati kye nakola neegattako baddansa babiri nensooka nekubayawo ki mix bakuba dance n'ennyimba olimba wange level nembasiibula abe bannange. Olina ennyimba mmeka? Simanyi over 50. Siwera over 50 yeah. Vinka ozi ennyimba 5 ng'oyimbidde ebbanga ki? Ate bannange wajja mu bbiri mbadde alinda abadde atya. Kindako Vinka ng'otuwuubye. Ekigambo ky'okozesezza nkoze ntya? Gwe emyaka gy'otuwuubyewuubyawo gw'okimanyi mu butagenderevudde. Naawe nkyali Vinka ogenda myaka 10 alindako annange negwe emyaka 10 nga tegirwa. Vinka wajja 2017. Level ya fulma 2017. Njabo. Vinka obadde mutuufu okukola ya concert wallahi. Kibadde kijja kuba kya buli az'amaanya. Julius yeebale ne Benoni. Ate bati. Kuba kati obadde ojja gikola ng'olinga Afrigo. Ate ntya. Ngomaze kaddiwa. Anti njikola nga nkaddiwa biki. Toyina gy'olaga? Nze nkyali muto. Nabannono. Toyina gy'olaga? Wa. Nkyabavuga. Nkyabavuga. Gwe lindako badde onsibula. Gwe lindako. Vinka. Nati obuzibu naye tobeera nnyo mu buvuyo. Tunonya n'ab'okuvumako n'ab'okwogerako ku social media. Nga tolina ky'okoze weekweka bwekwesi. Nandi bubadde neesiddamu. Okimanyi mugundi mu lebo yammwe yonna. Gwe asinga obukkakkamu. Kati neera ijja tugira ne tumuwalampawalampamukko. Kyokka naye nga asinga oleekaana in real life. Wini n'agiraagira ne tumuwa n'atuwa. Naye gwe n'osirika. Mumpe kuba manyi wensirika. Sija kuza muliro kati omuntu naye balina ku. Oba bagamba ewaka nti obiyingira ne togeza nti tuswazanga tovumanga muntu olina gw'otiririra eyo. Nsalawo okusirika busirisi. Naye kisesa abantu abamu osalawo n'omuddamu. Nagamba, oh my God, I love you so much. I wanted you to reply. Okitegedde. Ng'abadde akugeddeko negative. Now we know more. And then, oh my God, I love you so much. I finally got you. The girl things. Abawala bwe muti. N'abasajja. Abasajja mu ababisinga ebyo bannange onzizeemu at least onzizeemu. I got your attention. Nenze sagala nnyo kuwa bintu mazzi bitalina makulu. Okola music wono n'osirika. Ekyo kye njagala banjogereko nga music. Naye Vinka gwe sisangangako yadde mu bbaala. Gwe sisangangako nti munnange oli yakoze ka baby shower bagirls bali awo bagamba nti Vinka eryani. Just byembeeramu tebankuba bifaananyi. Muyimbi ki mukwano gwo ng'oggyeko abaswangs mpayo omuwala. Nali nagenda ku baby shower ya Carol Nantongo. Nga saakulamba bifaananyi. Kebeda. Nga Carol Nantongo kyaliwo naye bambi. Ni omulala. Kala ani taitiwo. Tight as in? Nga bona agamba girls. Oyo muyimbi ekyaliwo. Manyi nati kati obuzibu bwange emikwano gye nina be bawala nasoma nabo biki. Naye abayimbi mikwano gyange. Ne bapresenta sikola nko totijjatijja nnyo naffe. Obeera nga tukole Otyo? Okitegedde? Tetukutejjisa naye totuliiko.
ate mikwano bamala gadikola we Vinka nyinzo gena ku Instagram yo ne scrollinga ngononya ki nga nonya mikwano emikajo wishinze birthday omwaka nawe ekyo tekitegeeza nga bali mu limelight nedda nze manye nga bali mu limelight I might not post you but I might wish you a happy birthday oyina emikwano mitono wegiti gya ku lubatu wala ne kuswangizibwa oli wala ko reserve nina mikwano but does it mean Gina bera mu music industry nedda nti ndabalaba abawala nze abawala bonna ba top wano mu kuyimba kale manyeko mikwano ja ne manya nti kale Vinka ba yali mukwano gwa muyimbi bwati ne baawukana ne bambigwe teri olaba weberera waka Tanti wonawe mbasanga wachirimba buuza biki katwa kinsembeza abantu lwaki abantu baba beefuula nti ne bamikwana ate ne bamala ne baawukana kati we so tolanti nze nsinga. Where was your first show? Eyebweru. My first show eyebweru yaliwa yali South Africa naye nali sigenze kola nali ngenze Winnie yayinayo show kati nze nga ngenda shooting a music video kati before Winnie awo nembera curtain raiser. Hi, Amanyi. My name is Vinka. Nemba wa level. Level waji shooting in South Africa? No. South Africa na shooting ayo goody. No lima wabalita goody. Renali ngenzo shooting. Wano woyingira mu kuyimba wano. Nga ffe tukutwalaganya tukuvuma. Mumpa. Winnie yakugumyako. Anti bali bamanyi buli omu bali bamanyi munda bali bamanyi so ate naye actually Winnie yansoka muna bali bamanyi. Ani yali first manager Joel yali first. Yes. Okay. Mwine enkola ennungi kuswangiza jenjagala bambi ba manager mutambula nabo. Omimbi ayina otambula na manager. Abaswangize. Abala batambula ne ba. Gwegenda obasanga abakola kinnoomu. Mwimbi abeera ina kaseke atambuza nyimba biki ba presenter biki ennyonyi bwe zituuka. Eza muleka asigale wana akole promotion. Nkirabika kiva ku ania bookings omuyimbi wabweru then ne communication eyo manager takuwa muyimbi nga takuli manager. Kati omuyimbi agenda atya nga tekuli manager. Bwatuukibwako obuzibu eyo gyagenze. Tekisoboka kyali kibaddewa. How was your first trip to London? Oh, amazing. Lindako. Obadde nga ategedde gwe kimanyi nti my first trip to London sayimba nga chips na ketchup akute wansi ne wagulu tewayimba. What happened? Ani akutwala? That's a good question. Bongabenyala promoters emantege asisobola mwogera kuba muntu wange kati bakusimu Alani tekola bintu ebyo sisobola ate mbadde nkusaba emboozi ekomye wano emboozi ekomye tondaga tobako kyondaga naye neddaleka naawe twekolereze naawe Sija kale lwaki twakafuminga naye musajja gwe nga asasulako njakuwoli gera maaso so ntukeri di mu hotel but the good thing na ina baganda banga bavudde Sweden bazze yuke cause kumpi ninze mu hotel ninze banchime I remember kwaliko Afrigo band oba banabazanya emizanyo Ebonies ngabo naye abatisse biki nekwayo shoka Ronantongo yaliko yeyo okay mbise gana mas anyway nga tebanchima biki nga abantu balinze muyimbi omu Lady V eyayimba chips na ketchup jukiro liyimba right kutomuto olumba lwakuba ne East Africa yonna. I'm telling you kulunga tamazeyo balance siyimba nga sifunye balance enkola yaliyo mbwa manager yemu yeah nekatira kuba lately we do not leave the country without the balance yeah share soke London sayimba
Mama. Kyakuluma. Nyo. Gwenga muri owulira kale wali yimbyeko era ndani. Ate abantu bakunyigira ate the show was packed. Royal Regency yali ejjudde nnyo ne batandika okumpereza video ng'abantu Amaziga katono gakoyeko movie. No, Nakaba mu hotel room. It was bad. Wakaba? Nakaba. Did you call Julius? Of course. No mugamba ki? Of course. Ate ngaganyo asisobola. I do not go against principles. I don't. That's the system. No one is above it. Kulemeza mu songs ebbanga lyonna. So kulemeza actually. Rachi bayimbi banje bakola ebbanga ttono ne labels ezenjawulo si songs yokka. Ne olina agamba man. But gowulira muri eri songs ekuwadde ki? Sometimes abantu batuuka nga bagala independence kubeera bokka ng'ebintu byabe babyekolera bonga beba. You know? Ne songs ebadde bali bakama bange beba they were my employers ne mala ne bafuuka partners ate ba partners balungi to me and to the brand Vinka. Yeah, so I think kyekyo tukolagana bulungi bwe mba ninamu ebinsumbuwa ne mbagamba ebibasumbuwa ne baŋŋamba so buli kimu kigwereddenga ku communication. I think kyekyo. Kati kambuze okyali mu songs? Ndi mu songs. Oli mu contract yo ekyali farm bulungi tenatya kuggwako. Wayinza okuba wankubira naŋŋamba ala niswama yo contract eyo weggwako ffe tutegeeza wama kiri kitya. Ngani agaswama. Rock Nation ya Jay-Z. Otegede. Ola Sony yakutwala ne kutuddiza. Gwani agaye. But what happened to Sony eyo? Ante mwenza bitegede. Nothing happened. Nothing happened. Abantu buli agenda ku Sony tadda. Memulaka na kazi kalemeddewo. What happened to Sony eyo? Bakola biki eyo? Anyway, buli omu alina contract ye. Kati simanyi bantu balala bye basayininga. Simanyi bantu balala bye basayininga. Gwe ekyo kyali kigamba kitya? Wafunamu tewafunamu gwe booteeka ku minzaani? No, nafunamu. Yeah, nafunamu. Wakolako nani awaka? Nakolamu ne Ina. Ina is the biggest artist in Romania. Actually, I think that's my biggest song. Balita Bebe. Je suis moi et ma bébé de l'imo French. Wayimba French? Twaite tuliwo. Ani agambi. Faransa. Doing over 30 million views. Like, what happens there? Biche bituka ye, biche bibera ye. Chiringa onabera under record. Kati wakolanga gundi biri. Notukolera ezaffe eno, nokola n'ezabali. Is that what happens? Of course. Wobo inensi jolimu katinga olaba Diamond. Ayinza okola olimba nga luli strictly Kiswahili then nakola olimba nga luli mu French. Limba kyo ragundi. Ora Diamond. Ndutegedde ali mu French. Yeah, so bwobera marketing eyaffe katinga olaba Kenzo. Gomanyi nti Kenzo alina ebiyimba bye byakola nga ffe tetutegeera. Nenga wali abifiirako nga bikuba eyo in those other countries. So yeah, kati kyovola olutolumanyi. Kati soka ombulire. Obaddeko manager w'omuyimbi? So ne mama. Okay, obadde nani? Era abayimbi baliyo ku songs. Bona bali ba Winnie, ba Zulanda, ba John Black. Hey. Ne mama mwetiko. John Black yaliko ku songs. No, Black Skin. Pana mwana oyo yalagawa. Bangamba ali Nairobi, I think. Ane Black Skin yali alina ekintu kyenga kiri. Yampandikira bigambo. Kati soka ombulire. Kale omanaginze ku bayimbi. Nawe mwennyini. Then tuyina ebintu bibiri mu Uganda. Tuyina abayimbi abali mu label. Tuyina abayimbi abalina ba managers. Abalina ba managers. Then waliwo ne bali aba independent. Nga gwayita manager ate
si manager amutumako butumi wano na wali nenga yeno mbantu agamba nti manager omuyimbi yandyetaaze manager tuli ku market yaffe ye Kampala omuyimbi yandyetaaze manager era manager akola mulimu ki omuyimbi yetaaga manager akwasaganya bookings kubanga omuyimbi sinti buli omu alina okutuukirira okukola ki chovola bojja kwesanga nga olina sente z'okolera nga osanze tewandizikoledde ng'olina ebintu by'ogendamu ng'osanga tewandikoze eki ofuuse kyetwala olwakiyita so omuyimbi yenna aba yeetaaga manager amukolera bookings manager aba akwata bookings manager yayogera n'abo abakwagala oba nga interviews nti Alan ayagalayo interview tumukwasaganye ddi manager akolera program yo kitegedde like schedule because ogwo mulimu oba ogumusasulira ne kalate gwe ng'omuyimbi olina okugenda mu studio obuwandika ennyimba ebyo byolina obeera ng'olowoozaako oluusi olina personal businesses zo so somebody needs to help you make your program schedule akujjukize things like that no bw'aba si yakuteekamu sente so there's that manager kati ffe tulina abateekamu sente record label then ne bamanager baffe kati awo wenzija ako ne ku baana n'engeri gye babiwulira eyo bw'otuuka mu label nga Swangs oba omaze Swangs labels ekusasulira ennyumba nekugulira emmotoka mbambi ne bakusasulira audio ne bakusasulira video owa makeup ne bamusasula ne basasula owengo ya basi ne ba bino simanyi ogenda bulaya oyagala genda ku vacation omuyimbi awumuddemu ne bakusasulira ka vacation n'ogende Greece n'owumulamu nga bwe twabalabanga mugenze Zanzibar ebyo byonna Swangs n'ebikola kati omwana n'abeeraawo ng'agamba wallahi lukyali mu bweruti Swangs n'ensayininga nze obulamu obwange oba buwedde lebo ekola kiyo kati goli mu lebo tusiigire ekifaananyi lebo ekola ki sige ekifaananyi so buli muyimbi alina contract ye simanyi kibeera mu contract ya Winnie tamanyi kibeera mu contract yange naye waliwo ebintu ebiri general like worldwide ku record labels kimu nti record label ejja kuteekamu sente how ejja kusasulira audio production video production basasula bus basasula wa makeup wano ku level wano ng'otandikawo wenze tebansasulira ku nyumba nali mbeera waka waffe ezo bazikuwa n'ozirya no so kati ekyo kyoyogedde nkugambye simanyi kiri mu contract ya muntu mulala but nzija ekyo kale katukigatte omwo bakusasulidde ennyumba bangulidde emmotoka nakyo sikimanyi kuba neera tebangulirabo ku motoka but let's say bakugulidde emmotoka nawo kati nkitwala worldwide nga bwe nkugambye nti ensi yonna bakugulidde emmotoka kyekirala awo bakoledde ennyimba bakoledde ennyimba audio video bla 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 ku TV tewegayira ba presenter ne ku radio tewegayirira byonna babikolera biki kakati mukwano eryo liba bbanja kiki nti Vinka ne waba atandise this is a worldwide thing nsi yonna agreement oba Nigeria oba US other labels actually bayinza okuwa sente nti $1 million $1 million ne bagamba okozesa ebyo byonna ne bagamba okole album nga bakuwadde $1 million ne nti wotandika okukola sente okitegedde osasula ebbanja kati kambuuze ennyimba 5 zonna z'oyimbye zaani that's a very good question so record label ebe owning all rights
Ne. Yeah. Worldwide. It's a worldwide thing, but nice. Yeah. Chitufu. Yeah, ain't all rights to your music. Yeah, that depends also. Ku contract here. Contract. Now, yeah, it owns it, but you share the streaming income. But can those songs ever be yours? Yeah, they can never be yours. Kati, nyako example ya Sierra yagula masters. Yegula, yes. It's simple business. Rakuba wano byakajja tebannabitegeera. Like abantu bebuzabuza. Let's be for real. Omuntu akutaddemu sente ze miliyoni 5 ayagala okole ofuuke muyimbi wa kabi. Kati otandise okwebuzabuza mwasayininga ne contract. But it's a real business. Nga business endala. Kati tugambe mu byaddala ennyimba za Vinka bwe ziba nga ziri ennyimba 5. Ennyimba za Vinka ayina performing rights. Naye bali be bagula ennyimba, be bakola audio, be bakola video, kitegeeza properties zaabwe mu nnyimba. Vinka ayina rights za performinga in case contract ebe weddeko. Yeah, but you share the streaming income. Streaming. Depending on chemba mwa greens eko. Ante era kikeeka akakodi akaliwo kali wali kigwera wali kya sente. Where do artists go wrong? Ngaba signing contracts za managers ne labels. Forgetting that it's a business. Some get excited and just sign. Yeah, lows and just signing. Because it is songs. But it's a business. Bano si bajajjabo. Kituufu. My friend. Kituufu. They are taking a risk on you. They are gambling. Zala. Chimanyi Zala. Nnyo. No, muntu yankolako Zala. Muntu yankolako Zala nenkuba level ne muwakana. Nenzizaako akayimba akani. Nkubika ne nkubikula ne mugamba eddalimba. Acha bachita bati. Achateekako sente nga onateeka ku Arsenal. Ne kuzannya. Yeah, it's a gamble, my dear. It's a gamble. For someone atamanyi industry yaffe, gobaddeko management y'abayimbe. Kati njagala oyogerenga omuntu abaddeko management y'omuyimbe. N'omuntu akulaba ayagala oyingira music business. How expensive is it? Building omuyimbi kati branding nga Vinka. It's very expensive. Ngoyogeranga gwe yaliko management. Very expensive. Just waliwo yadambuza oba nsuubira okuddamu ku managinga okukola record label. Ne muga simanyi. It's very expensive. Video. Nga ya million 2. Audio. Kakati twayingidde mu TikTok. Waliwo ba creatives nga just okukolera kayimba. Tomalaga. Okutulira mu challenge. Tate tebiringa biri nti CD wali jaziteeka ku library buli bambi byagala CD. Oshitegedde. Okukolera video. Yes. Now you see. And yet you don't need only gold viv. Wetaga ba Alani. Wetaga gold viv. Neshira price na yasaba kakadde. Wetaga Shira price. Wetaga Zaira baby. Wetaga buliom. Wetaga kati woba pushinze nnyo. Wetaga abantu nga 5 abali top. Kati bana abali micro ne babuukira. You tell me, that's just TikTok. Promotion. Kakati waliwo amabaala. Mama. N'amabaala. Ba DJ. Ne baba si ba DJ. Kakati osobola obeerayo ne Rahim oyo nga ajja ku requestingira. You know DJs play our requests? Yeah. Come.
kati ngotu kakati waliwo nazze yenga muyimbi nafuuka lucky nakuba chips na ketchup ye netusalako nga emu yokka akubye jinja erimu nekwata Allah kakati okuluzaako nga mukuluzaako ate walina okukola ki osasulira ba gold vivu bano tabu ate nabo bagamba wakamala kuba sente ozirina toba okuba sho oshitegedde it's very expensive actually tugenze nawala omuyimbi afulumya atya ayambadde atya enviiri makeup omuyimbi ye nga yalina style abantu gye bajja okufalling in love with it's a very expensive business. When I big up to all those people abagala ekintu, those that genuinely love music, nebateekamu sente zaabwe mbayimbi. Nza give respect to Jeff Chiwambalaba. I'm telling you era nze manager Rojo Beno and Julius it was a gamble. omuyimbi asobola okulyako million 600 ku project esooka kutidde and it depends on mupushinze chi era mwagala afuuke ki era mwagala ki musolo ga million 600 nga mugenda pika ennyimba zammwe oba EP yammwe nga mugenda ogipika ne bayiwamu 600 because kati waliyo nga YouTube ads, Instagram ngo boostinze tubadde tugenze no mbiri ne waliwo ne bino kati omuyimbi nakera ku machana ga ngenda sajala kitakusiba kufiirako ye chance nanti kati awo yakanchireke katuwere ddala wallahi atobadde otambudde bulungi otambudde bubi Vinka yeah, it's a business. Kiba kikulu nnyo. Kiba kikulu nnyo. Nkubuuze gwe brand yo gisobola. Bwe bakikulekeramu. Bwe bakindekeramu, of course, kati nkuze like come on. Nkuze ate luckily I've been behind the scenes. Naye olaba nange ntulano ne nkugamba bagandi bakuwamu ko Vinka oyo Vinka wo mwetwalire sobola simso let me tell you tutukanga erinnya lyo ddene nnyo gwokulisitula nange nabadde nnyumiza waliwo yali annyumiza nangamba anjagala leeta muyimbi muteekemu obusente zange awo myezi nga 5 naga myezi nga 5 abatandise okugira mwaka okujja nga bamubuukinga mugamba otyo bana oli music wa mwalinga kapapula myezi nga 3 oyinza otuyana olimba nga teri alumanyi anti oli yagambye ndafuna right omulungi nekyo kituufu nomalufuna right ngende wa nesimu nice ngende wa social vibes investment ya kabi ngende wa social vibes kati mbuli olimbe lunagano kwata nanti luyinza obutagana but it depends on the artist abantu banange it's not just talent you have talent but what else can you put on the table bintu bingi it's not just talent ekirala ngamba yimbidde ngobayimbidde chobola abantu bigenda basumbuwa nnyo bajjako abanyo nti guntamanyi kuyimba naye ate nga ye abantu tebamanyi there's a lot what's your fashion sense like are you easily liked nti gwe woteekayo ekifaananyi ng'oli bwoti buli omu agenda gweddala ge bannange asegedde kati amuna give an example look at Elijah ayina ebintu byayambala biri awo tebitegeereka ne mwogera ku ebyo ne mukola yajja nabyo yes that's bwatyo bwe yajja teri yamuga nti kola bwatukola nanga Elijah bannange so it's not just mbunze nyimba omwana n'embutaaka yali ayonoona right omanya omuntu nga bamugulya uniform agikuba akacupa nga yagitaako ekyenjawulo okitegedde kati okujjako talent olina kyanjawulo ki record label egenda kugulira enzigi oziyingidde otya zisigale nga nzigule olina ayingira songs record label kuwadde opportunity ofunye kidiiru
diro yesigadde wetya nga bakikwasiza ne bagamba nti Vinka kibeero kikyo fa nakyo sitegedde nfudde nakyo ntya ndabye ku social media ntemya amazina nekoze ebintu ne Vinka waliwo gundi yali yekusse brand bane nenkola Vinka bannaye nga yali brand kye yakuwa noda mbusikiti yali nkoze nnyo skit by the way nkoze ne Bell Sams oba yali Samzi bane nze Vinka nakulaba nga otuyana ne busikiti nenga Vinka agamba zino zo ngenda kuzirya baba kuba njagala nnyo. I want something that I'm attached to work. Now that's how an artist should be with their brand. Totula bebalina gwoli awo bakusayininze nnyabo ndi awo ate kati banneegayirira okukola content kuki come on, this is your brand. Hello oliwa antulina okukola content wa gundi I'm still bwe tukomawo ogenda kumbuulira singa sister wo oba yo cousin akeera ku machanga alina millions 10 oba 5 ngali talented nnyo osomuki nagamba nze kyenkomyewo okukola kuyimba era Vinka gwe nga sister wange wano wogenda okunyambira kubanga kati nina gwe genda kumpa kolabo manyi babibala bwe batyo aga bwenzirayo Vinka sister wange agenda kumpa kolabo Vinka bamala okumpa Vinka alina okwogera ne Spice kati ne Spice nayambe Vinka sente zizi njagala focusita Siramu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Kotolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Okay, so we are back again with Vinka. Tukyeyongera bannange tuwuliza akantu kakati Vinka njagala otubuulire your sister n'omwana ali eyo nze nsaza abaana e Dubai nangamba Alani wamma wemba njagala okuba ngaawo ba Vinka bwe nkuma ne milioni zange 10 oba 2 Alani sikuba e Uganda awo ba TikTok amba wadde yawo kya 10 kya 3 babibala mbonga babibala kati Vinka soko mbulire omuntu bwenzija ne milioni zanga 2 3 sikuba zigwawo nga tonna kuba milioni 3 kala 5 nazo if I'm not mistaken tulavich kale ogenze mu ofunye right omulungi depends ofunye anayinza okusaba million 5 or less writer. Yeah, it depends. Yes, it depends on who the writer is. Oluyimba Yes. odugula Funye producer kale let's say million 2. oluyimba lulimu akataka mu kyalo kya Yes, million 2 between 2 to 5 million. Obala okola math production 2 million. Maybe you're using a good someone. tuyingidde nga nnya Tuyingidde nga nnya kale. Kata olimba luwedde mixing and mastering. producer bya ino bikola Anto was a studio session. amastering amulala Asobola mastering and that's a different cost. ebyo bino bintu about skills anero nagira bwati Ebintu abitsimanyo watandise kuyimba. bimanyi nali neyimbye mu muyimbi namtuga Ebintu byambuza bimanyala ntonsumbuwa. nedda anti waliwo ebyanzijamu akatukolera muntu Okay. Olimba oteliwedde? Luwedde. odi yawedde nga ntula kukyabasa bakuwadde akayimbako video.
katata kakuyagala kata buti yakale osoke kata kata tunakola video mpe weereko tukatadde kati bagasasule nga ba TikToker bameka nga batano challenge bagabemwemu the challenge 5 oba bawadde make ba TikToker kibobo yagadde osasudde awo mpandise ku lupapula njagashira price alogereko akakadde njagala Zaira akaza kakadde kalala VDM Ivo Fisher ankolera akazina ngende wa Solomon Kimera ne Janice nabo batuulemu abo mbagattalumu ne bakakadde 5 kali million 5 TikTok nayo kati weekend weekend oyagala weekend maker ati weekend bagena kwera weekend naye but how sure are you that the song mu weekend mwegenda because it nkuwa challenge akakadde kamu nonkolera VDM banango bamubbi nokola mukozi thank God chikube 1 minute nti nkumaze abana kan project yemo kosa oyinzo kosa ba TikTok anga bameka I don't know, it depends bawe labiri bano be babikola nze but kwa the example steged ato ino kubeera bakuta bata oyino kubeera humble oyino bagenda mukole bu challenge bakozese ebintu byabwe it depends asobola londo bagenda mu obutabagenda kata otuli kusentemeka tetuna million 10 tezigudde wali zigudde tuuza sentemeka tunakola video audio tujitade ku audio mark Apple Music pichika tuino sasulira ads tunakola ki sasulira ads obulango weya okuba nti Alan bwagendako ku YouTube balabulimba lwa Vinka na promotion muyimbi genda wala omimbi wo muyimbi choyo muyimbi chi tunakola video kati video boyagala Sasha vibes million 15 and above. It depends Kuyimba chikamwoyo nti malaika ogenda bera muwe kaoba chips na ketchup tuwetagaba extra nga 5 million 2 and above. Oyagala video enakubwako ku NTV ngedi abantu bala buli wala wechanga waluba gaibazi emitwe bimalayo. Mavini anansaba mmeka million 15 and above. Mavini musoke kuba bingi atera million 15 kuwerako budget ye teno hiring as camera badansa yasasula badansa ba extras bona yes mwezo sent kati gwe oinaye enviri kalenze omwala naye enviri naye makeup artist naye ne stylist nyagaziri outfits gendo malayo zogeze chalo chonna anti twagambye mbi kikubirawo mama video follow me tuno jitambuza ku library muchatambuza ku library videos simanyi muchatambuza video ku library muzitambuza tomanyi library obo energy center obo energy center obo kubolimba ne bulufirako baby you give me fimbo ne balta ku screen sanga byemo egalira yayimba fimbo gwe kimanyi waliwo nyimba ze twagala ku mpaka nga balutusibyeko ay walizire boba ala ninsibula lambe yinzo kusirako oluyimba lebochi tuina lebochi olaiko likufe wabaye emirimu nabaye emirimu kuswangize ebi batunyita tukole naye mama waliwo oluusi lwebakuwa oluyimba noga Vinka twale ate batagetinga nga abantu baavu lwe baleeteze ennyimba z'okutusibako bane omusajja n'akuwa akakadde noga kale nemba sibako sirubala
Vinka nawe sincerely speaking Vinka nawe wali okozeeko oluyimba n'ogaba luno njaddu basibako sirulina olaba nze mbeera mu studio kale mbwirayo oluyimba lwowulira nga nalubasibako sirulina stagwayogedde yes mbuli ugambe luno Vinka ebyaddala wallahi teri muntu atakola business etali muloosi tofaayo njaga girabe loosi Nego manya abantu abatula nga just tulonda luyimba luddako lunoni lumubutse nakuba nti kyeswangeje lumubutse reviews nebigiragira no si views naye Vinka waliwo olusula mufu nga basibyeko ne lukwata nenga nalubasibako busibu orosa lubasibako Ronaluvako buvidi of emotional issues. Salubasiba kulamu aluyimba. Emotional issues? Ha neruno. Producer yagaba beat yange. Amanyi. Yajigabirani. Then I lost interest. I didn't push. Bana Vinka abantu bakuyikiriza mu industry. Kati yajiwani. Sija mwogerera kuba boy wange. Musajja Banga boy. Yeah, so Limba Nakolachi. But that's one of my favorite songs actually. Neruno. Era twakola na muntu kadala. Obimanyi like mwe no collage. Buli mwe no collage. Bimanyi naye mama. Era la byoyogera bya just. Oshegede. Nze music mumanyi. Nze ngayo muyimbi yali antuze. Twali akusalama road n'abonkwasa simanyi manager simanyi biki. Nagenda okulaba ka account yange ekala. Ati mnekatete baite Uber. Simanyi katete baite buga. Simanyi katete njagala genda good kunviri makeup. Uleka ngola gwali ko li manager omuyimbi ogenda. Ati yali ayina okuhiti. Yani. Enkadde. Ani. Mukulage. Lugambo luno. Luginyo. Namukubira ne mugamba bulaba mbindeka lumu ne batwira ne bampayo omukolo gwa milioni 2 no labanga mtusi ninga mukolo gwa milioni 2 nze nkwata booking omuyimbi nangamba kati soko jeke 10 ero liryo ninga atenze nze nagema no omuyimbi kamukwano gwange bambi neto ategeragana agenda laba interview tajja kumanya si abanje abakampa naye ono yasokera ddala yeyambuuza nga ebintu byabayimbi koma ono Meka mwakola emikolo ate bakuzunza bana empyo omuyimbi era bambinza give respect eri abo ba Julius ante abantu berabira ne bakolebwa gundi omuntu nga sitaatawo si maamawo nakuteeka mu ssente ze. Thank you. It's not a joke. Nze CRUZ nendeka wana akantu kange olunaku lulama nendusiiba simanyi olina ogende wane simu eyo nyasimu nakuwa time nowulirizamu nonga ndako waliwo kalyeri kempulidde mu kalyeri kagundi no kakube bwoti kasoo kaddemu nesimu nakakuba ndako kakikubira Vinka ajjagiremu nokuba Vinka eyakedde ku ssaawa 3 nokubira Vinka Hello Vinka kakati wano nesimu kagambye okyusaamu jangu tugire Vinka naga anti nene wa best boy ndi mukumaliriza luno kale ate jukira baba kuwadde ssaawa y'emu neggwako mwabale benene sibe babakola bibatukola nedda babikola bano baana omuyimbi owakabi wabayingidde mu studio ne producer ne wa munene onti oba okola n'omuntu ng'onyumirwa lunaku Vinka depends on program ngezeko mu studio z'abayimbi nojingire ssaawa 6 ogenda lunaku simu bwoti nga ssaawa 3 ekyo nakyo kisoboka nadamu abayimbi aba established sinanya aba producers but omuntu yenna ng'okola n'omuntu amanyi kyakola like akuwa vibe ekola of course naye gwe n'obeera ne Vinka awo nze walayi olaba yangu natambulanga ne Diana oyo
Spice nga tugana ne Roger oyinza otuula mu studio ng'owagenza oyagala n'otuuka ekiseera n'owulyanga akabina kakuluma n'okuluma ng'otudde mu studio koye gwe ng'olya bikutamye balimu baga kati teekamu kano na teekamu ako teekayo na ga inda katika playing twakubya bulungi kakube bwoti na anti gwe otudde butuuzi kati bo baba ba-creating kati naawe ekyokola creative process oba olina ogiyingiramu ebyango ba mu bwa manager siina bugumiikiriza naye ate nsobola okufuuka Julius ateekamu sente nenfuna abatuulayo naye ate naye atuulayo. You have to love no, Julius Rumusanga kuteba. No. I'm telling you, atulayo. He's part of the creative process. Sibuli project. Atulayo. Menta tulayo nnyo nze njagala. I'm telling you, njagala yo desk ya Julius. Paka saa mwendo ogw'ekiro. Abalu twala ku BET. It's sinza kinyonyolo ina kitegera butegeezi like Nebambi namwe mukola bambi abayimbi kuba okutuuza mu studio yesawa 7 mukaaga nnyo kati gwe kuselecting ennyimba z'okuta lebo oba gwe still I think ng'omuntu it's important noba ne team kati at the record label waliwo team etuula neulirizamu ennyimba nesalawo taba muntu omu asalawo nti kati ekitegeeza gwe tota luyimba lw'oyagala nti nze luno nze ndoyagala olwagala oluusi ne bakulumya kuba lwo ennyimba era nezafulumanga nga sinali siruliiko nnyo nga lebo yeeruliko nemulwagala nati zaawe by'okunumyawo byesaagala mu kuyimba. No, there's a record. There's a reason as to why you're in a team. Checho. Obuzibu labels zirimu terms and conditions. Yes. Kirungi nnyo. Omunoga n'okola oluyimba lwo n'oluyanga lwakabi bayimbi bangi bajjano nakubira nega mwana manager yaganye ne alaniyogerako naye oluyimba wala ngo olya lulungi kati Vinka omuntu yawuliza ku nnyimba zo zooyina eyo. Nsolo gamba luno balutene luno balute leboneka olotwaluvaako nanti kati fe wekituyambira nti oyina team nti olimba n'owoba olukoze bagambira luno teluyita era ezitayita gye ziri oba right asobola oddutunda oba naawe omuyimbi nga lulwo you can sell it if you want ne waliwo zewa executing nga ziri mu pipeline era sawa yonna zijja fuluma kati omwana wekituyambira kikuyamba nti n'oba olimba olwagala nnyo but your team is saying it will not work for the brand Vinka oba oyo Vinka mukadde oba Vinka kati omwana bano abaana barayita baffe bw'aba alina oluyimba ayina dutwala ku songs ayina duwa Vinka Vinka osobola okwegulira oluyimba era bw'alumpa nange protocol nina no like nze Alan writer n'olundetera nendukuleetera nga njaga Vinka ati walundetera balina odduwulirizamu team nduwulirizamu baloso kati ffe tulina betutwalira nakuzikubeerawo awo n'ogenda eka kashigeze ekya Vinka kiralamu naye aba aragadde it's okay nange nyinza oddwagala but what does my team think omanyi tulina better on the same page when communication kikulu nnyo bubanga bufumbo actually being under record label is a partnership that you do not make decisions on your own bulinga bufumbo ne Vinka nkulaba ogenda kola label sisobola abantu bazibu okumanaginga kuba okaluba ku ssente tokibi olabidde kuzinti nkaluba ku ssente Vinka Alan olabidde kuzinti nkaluba ku ssente business ogimanyi bwala Vinka tayinza kwogera kintu bwe kityo otegedde gwe mwennyini gwe weeyogeddeko ntiki n'ogamba wali omanaginga abayimbi gwe ka balance nga kagize kati eyo teba character nalina principles nalina bakama bange bakiwa muntu oyo nalina bakama bange tewali muntu gwasobola position ya kubanja nga tamanyi kubanja gwegwali omulimu gwange
olaba Vinka tali muntu goma wa position ya kubanja jukira wali oba manager ngoli under the label and center sasasula gwazisasula kata mimbi ayimba atyanga sente tezisasuddwa ogenda kinyonyolo ti nawe oyimbirako abayimbi oyimbirako ba presenter nyimbirako yaya bagamba abayimbi ba label temuyimbirako ani yagamba mbosasula y'amafuta of course kati gwoboloza 2 centi awo makeup bali abalala bajja buzi CRUZ nja kuyita waawo nzija yeah that's good that's nice naye mbulebo biralamu kati simanyi kubasinze nayo system ekoleta simanyi kubasinze ekolera bo Vinka amanyi system ekoleta ekola tekola eyachi nyimbirako eyanyimbirako anti ze simanyi like someone kisinzira muntu relationship yamwe eryetya agreement yamwe eryetya nenze nga nyimbiddeko nyimbirako yeah kati woyimba eyo loose egwa muggwe ate eba loose iti anti nga wenkugambye buli nga bufumbo it's a partnership ngendo yimbirako ngera wayogedde bapartner bakimanyiko nga in fact bayise mu boat tebiriko nti nze yesaliddewo no we agree as a team buli nga bufumbo manjagala okunyimbirako nenkubira manager wa Vinka mana ya Vinka n'agenda ku songs n'ayogera yes n'ayogera then to go okay actually yeah ne debo zina advantage kati mumufuna obulango what do you mean kijotegeza kala ni akuwa bero ani yampa bail brand yansima ng'omuntu ngeraba brand yawe nga ntijamu agency ebesibimanya nze bangamba kyakola nendyoka mbafira gwomanyi omwana abeera awo ng'ayimbye ebbanga lyonna n'agamba kale jjajja gundi ampeeyo mulangireko eddagala lye ne bamumma naye Vinka nkola ku bbeera okusiba ku billboard osmilinga kyogaagwo abasinga smile wane e Kampala but sometimes era lebo ebeegira bulungi yes naye brands reach out ne bagamba twagala Vinka era ne bawa reasons zaabwe lwaki Vinka wakakiikira brands meka siberankawo nenki nyingi tokyabala siberankawo nentandiko zibala kai right now okolera brand kina brand right now nkolera chicken tonight ketchup yakuma akalango ketchup is not a Ugandan brand now aulimba lwakuba paka Kenya alimba really big nete banyeganga kaba abaana abo nedda tebanyega ya ka watunda ki brand bambi wakuba ekiyimba thank you wakuba kiyimba baba it was a big tune Rimba rakabi nga tunatira okuba nga tumaliriza tell me experience ya mu Chekecha kintu kyatambula kiti how did you girls meet up link up Chekecha Carol yankubira simu ntayaga kola collabo remix ya Chekecha actually Chekecha yali yakafuluma nemugat it's fine tukole kuliko wini perfect olimba twali recording ira waliyo meeting ya I think federation eri egundi bayite bati mutundwe twali recording ira mutundwe ko ebyo bya idea biri mutundwe simanyo babyuma but I think gundi ya setting up ka studio quick mu room ani best boy no the same atin ya setting up wa makaro yangamba atin yaja nebyuma Waiki yali mu session nemwa gujja okube intro bali baganji kwene mukajja okube intro mu it's the remix that was Waiki band okay yeah it was beautiful twemanyi from tukolagana yeah it was nice video yali yakazi I don't know what's the Spice Diana mu meeting oh Spice reached out to me yankubira sim nemga okay let me talk to the team and get back to you immediately nemudamu nemuga tukole when we go to studio nangamba kambuze Andre bichi
Yeah, 2 days later. Lwaki temwatukolera luyimba lupya? And no, Spice Diana, that's how she felt. Yaganzigula ate nange nendaba nga ndutulamu. Nga ndwagala. I'm like, let's go. Sakirowooza nako gamba tukole oluyimba olupya. Kati wano gwe Vinka nga gwe omuntu osinzira ku kyokola n'omwana oba omuyimbi yenna. No, nze kasita mpa oluyimba nga ndwagala. That's it. Ne waba upcoming? By the way, ekyo kintu bakimbuuza nnyo. Nenze ebbanga lyonna. By the way, ebbanga lyonna in my career, most of the years, I've worked with upcoming artists nga tebali big. Nga tebali big at the moment, like very, very big at the moment. Njagala ddeyo olaba abayimbi benzize kola. Buli mwaka okola n'omuyimbi omuto? I don't know. But olina collaborations nga mmeka? Nyingi. Tobala? Nyingi, more than 10. Abawala n'abalenzi bani b'osinza okukola nabo? Olina oluyimba ne Winnie? Like kati ate ye muyimbi gwe nsinza okuba naye kolabo. Winnie Nwaji? Yes. Hey. Tulina kolabo 5. Tulina Amaaso, tulina Batuleke, tulina Chekecha, tulina Godye Bade. Nga muli gwe ne Winnie? Temuli muyimbi mulala? Nga tulinze ne Winnie's Maaso. Maaso. Maaso is the Jerry Mwaka remix. Nimteka mda myth, ne Febusi. Kati tulina kolabo nga 6 ne Winnie. Shegete. Ne kati yawe era kale. Who is your best boss? How can you ask me that? Swang's Avenue, of course. Nedda. Swang's Avenue. Kubombi. Ani gwe musingo kuba nayo olwali? Bombi bakubi ba rally. Actually, that's the funny thing. Bombi bakubi obusinga nkulanyo na Julius gwe musingo kuba nayo olwali. Clip chizo tulanga wali. Ndaba. But both of them. You answered. Sijirina. Kawade kagenda kukwata. Kwambuka amadaala awo bakubuuze nnyawo wagambye otya? You answer Sijirina. Okay. Wandyagadde okulabayoko rapper mu Swangs? Yeah, nandyagadde okulabayoko rapper mu Swangs. Singa bagamba ku baana abali ebweru wano. Londayoko omuwala oba omulenzi. Nga rapper ngugamba nze nga Vinka. Singa kiba kisobosa omwana ne bamuwa omukisa. Tulina rapper. Toko ngambe ba rapper. Nkweba rapper. Yo Rachel Ray. Rachel Ray. Fefe Busi. Fefe Busi. Fefe Busi. MC Nola. MC Nola. Waliyo Fig. Now you're telling me ongamba gwa bayimbi ready isha. Munange kisoboka. Gwe tusobola kubeera awo n'ogamba oyo omuntu singa ajoininga family yaffe egejja. Bonna Fig, Fefe Busi, bonna betwoga. Twina new talent. Kata obo bombulira. Waliyo wayinzukiza ku balapa babbu. VIP Jemo. Jemo akyali muto tannagira nnyo. Bani abaana barapa. Zone barapa. Naku zino tetukyalina nnyo barapa kyebala. No bakuba mu dancehall. Kapeke. Waliwo ne Gayo omulala. Waliwo ne Gayo omulala. Oba yani ali erinnya but akyali mu ssomero. He's in high school. What's his name? Kuyimba ki? Yeah. He's in high school. Oyinza n'obbata omumanyi nga naye abaana ba high school bamumanyi. Tojo. Oyo answer yange yoyo. Tojo kituufu. Yes, Tojo. Tojo singa mukisa kuba guzzo omuteekayo. Tojo. Osobola omusongera Julius. Tojo. N'omugamba Julius. Tojo muwa mukisa. Okay. Kale mbawala abayimba sawa zino. New Kids on Block abawala. Ani go so tell yo mukisa.
Noka oyo bambi bamu ali promising bamuwemu. Ani oba? Simanyi. Abana mucha competition nzemba. Mu competition ekola kigwe nandi yogedde already ali under recordable katsaga sijja mwogera kuba lebo bayinza oku. Mutegedde. Gwamanyi gwotegedde. Tompa sigenda kuddamu byonna byagala wandiika. Ndanze nzomanyize Vinka tuli ba mukwano. Siraba. Ono. Si oyo. Okagudde bambi. Ane tinsansiza nti okagudde. Allah. Mupya mukadde. Mpya. Nkomyawo. Dda ku kibuuzo ekiddako. Nja mukuganga tuvudde ku mpewo. Mpayo ba regional artists bwandyagadde okukola nabo. Oh my God. West. Regional artists. In the West, nandyagadde okukola ne Reggie. In the North, waliwo guy agamba fe tuli mu lockdown that song. Good easy. Easy teyali wammwe eyo. Waffe yewa. Muswangize eyo. And then in the West nkugambye in the West Reggie, in the North Easy, then in Mbusoga Rachel Magola. Yeah. No, I'm serious. Yeah, I'm serious. Rachel Magola? Yeah. Ndabanga tusobola, we can do something beautiful. Dance. Vinka wayo mvubuka omu Busoga. Kola mukuleetere. Mungambe. Mvubuka ki? Ninayo mvubuka. Naye alani. Nso okusampolingirako. Bade nkusove mbya management. Vinka nzensa nange nsabirako bewaffe. Oli wa Busoga? Okay. Nkusampolingemu? Oja kunsampolinga. Sinedda. Kale tosalawo gojja kungamba offside. Tosalawo. Just nyaga kusa. Omanyi oluusi abantu batunyoma. Ne balowooza abaana waffe tebayimba. Leka nange. Nzukidde n'omumimbi omulala w'Ebusoga. Ani? One of these boys abayina sweet voices. I said vocals weye yoyo. Si yoyo weye Busoga. Waliwo omuvubuka w'Ebusoga. Siliconia vocals. Ani? Siliconia vocals. Noyo jali. Si yoyo. Kansoke. Yiyiza amanya naye Alan. Ate Vinka ngenda kikolanga ngenda kifiirako. Vinka olina okukolayo n'omuyimbi okuva. Rachel Magola. Njagamba n'abato. Ndako. Ng'ayimba Lusoga. Ng'ate bw'oyima mu Vinka ogenda nyumirwa gwe Obusoga bugenda kwagala. Kati Alan okyali mu bya management kyenkulabye mbadde nkusaba. Uli Vinka onoliyimba. Nayimba dda ne John Black. John Black Musoga naye twagala omwana abeera eri. Tulinayo Land Soldier, waliyo ba musajja wange Roya Simba. Bana bali eye Busoga bambi nga gye bayimbira nga bola Reggie. Kati gwe tunatina osobola omubala nti Mariam osobola omubala nti wabali era Mariam asiibe eno waffe. Asiibe eno? Ne Reggie abeera eyimba right? Tavaayo. Bw'oba omwagala gy'ali. Tulaba. Kati oli mu Busoga no. Era bana enswangize muteeketeeke. Essaawa yonna ngenda kusindikira ku nnyimba. Essaawa yonna ndetera yani erinnya. Ani ono amuyita Slender. Emuyimbi wo. Just supporting abaana bato. Thank you. Kirungi. Wali abaana bambi gw'osanga nga really nga ayimba Lusoga lwe. N'ombuuza agala ogenda e Kampala nagamba. Kirungi. Nagamba njagala kuyimba Lusoga. Lujja kusala oba lutya oba lutya. Ne East nene. Kati paka lonatuuka eri Embaale. Kuba n'Embaale akwata ita vibes yavaayo.
Ne oliweyo. No, by the way. Oliwawa iganga jinja. Wakati kati yao. Ndio wakati wa igwa jinja. Kamuli. Nawe yowala nnyo. Oliweyo jenera bidde bayitayo bati. Wakayimba wewala. Wewala? Onaasobola gwe. Jogenda okuyimba ne bakutwalako ogenda okusula n'osooka n'oga nga wala. I think in the north. Nga wala. Bakubukinga. Walinye na Kidyeri. Kidyeri? Kakati nyaga nkuwire nti tova wala. Baali bakuyeko emigo. Emigo? She kyasinza okutiisa. She kyasinza okuntiisa Sali Muyimbi nali manager. Yali what's this place? Oh God, I don't want to forget it. What's this place? Kiri mu direction ki? It's in the west. Bushenyi. Si Bushenyi. But wabayabachi? Kabale. Banangenera videyo ne bali batukubye emigo ngate promoter tamazeyo balance. Kiki kyali kibakubiza? Tebe. Promoter aita natumala balance ngata Twitter tuyimbe. Aspice dana yimbe naye nali manager. Tuze ku venue. Batanze kuba amasasi. Nera videyo. Waina muyimbi ki? Irene. Emboko yabayitako. Bali bakuba emboko n'amasasi. Twadduka twavuga emotoka enkera ne tugenda. Kyokka twalina tour nga tugenda Kibaale. Tugenda Kibaale nga tuvudde awo. Tugenda Bundi Bujjo. Motoka baajasa? No, tebaajasa. Twavuga emotoka. Nali strategic nze nga promoter tamanya gye tusula. Promoter talina manya gy'osula. Promoter talina manya wa wosuze. Gomugabugamize sammeka ng'ogwa. Promoter amanya wosuze. Gwe ng'omuyimbi gwe nga sango ng'oli muyimbi togwanko musso za promoter. Nze ng'omuyimbi kutiisa na violence oyo. Anti nze siva Kampala nga balance tawedde. Sisimbula. Kati ani manager wo? Karen. Bwendi wa kuswangizi gwembuuza. Gwembuuza. Naye ekirungi kya swangizi buli omu mu ba manager basobola okukwasaganyiza ekyomuyimbi omulala. Buli omu asobola okukusalira receipt. Buli omu asobola okukolera receipt. Ng'oli ku company? Bw'obeera ku company ba accountants we bali basobola okukolera receipt. Oyimba emikolo? Of course. Okwanjula? Yes, n'embaga. Nnyo. Wow. Pozi embaga yo yagwa? Gy'obadde ojja eyo. Embaga teggwanga. Mugenda kola embaga? Tukyali alive. After show? Tukyanyumira bulamu. Bwa girlfriend ne boyfriend. Timwabya boyfriend ne girlfriend mwabivaamu. Baffe bye tulimu. Muli mwami na mukyala. Akwachogedde muka. Yereba kwe muli. Nedda. Mwami na mukyala. Husband and wife. Hey. Tuli girlfriend and boyfriend. Mwakola okwanjula? Oyina information kikuba kye nalabye. Oyina information ki? No, kale abantu mwakyala. Kwa kukuta nako. No, sakukuta. That's my life. That's my life. Kalwaki n'ekivulu tokikoledde mu life yo? Ate ekivulu kibakakatako. Mukwano n'oli omwana waffe. Mwana ki? Mutabaniwo. Olaba, nina muwala. Manya muwala. Abamba mpitana Nalongo. Oshegedde? Nalongo? Abamba mpitana Nalongo baloza. Nange nawulira awo ebigambo muli mukuteekateeka simanyi mugenda kwanjula. Naye Vinka n'okola okwanja n'otangamba wala ate nga nze mba sigenda na birongo na bigamba. Kati gomanyi kye bakwagwadda. Okuti? N'okwanjula. Mwakola kwa bana. Mu COVID. Omwami yajja n'abako bana. Yes, gomanyi okwanjula kye kitegeeza bakuba ebyenaku zino byayonooneka. Naye okwanjula mwina gende wasenga. Singa n'omuwa ebintu zigomesi biki. Mwabikola. Okwanjula kuba na
tebina bera mbantu 10 mwabikola just nkunyumizaako obunyumizanga ng'ebintu ebirina obbeera nete mubikola lwaki Vinka abantu beetaaga okujja ku mukolo gwo tukuleze nyate muti industry eno tukuleze basuka ne bakutuwa ne tukugaana ne tugaa kale ne mumbola omwana omuboole kakati olina okukola okwanjula nze nja kufuna engeri gye nnaamanya omusajja mumumanyi tetumumanyi by the way nze namusanga ne mugamba nti yono soko omundage soko yona ali ku wallpaper yo wallpaper simweriwa era wallpaper yo dasi wallpaper tochipika nnyo bana nze kyala kusimya Vinka tolina password mu simu kitegeeza Vinka oyina omukwano ogwaddala mbu password ebeera ki newe mbanjirina suluza ne simu ndabe Anna Vinka vero sibula abantu be wano banange Alan webale nnyo kunchazaako amina CRUZ exclusive banembe gaidide muje mu concert yange nga biri mu August Lugogo Cricket Oval yakujjula yakuuma amina ajjajjajjajja bobo yagala funa tickets genda ku social media yange waliwo links ogitapinga ko twala link ne kutwala direct ku Momo ticketing oba you dial *165*20# nogenda no following up prompts banange link ekutwala ku Momo ticketing naye ne oba wa Airtel ku party eyo eriko pe wa Airtel asobola sasula aina Mastercard asobola sasula aina Visa card asobola sasula ordinary ticket kati eriko 3 VIP eriko 8 emeza ya milioni 4 etuza abantu 8 katani yakwadda amawulire ani aleta amawulire ga concert amawulire ga concert vasali na munsi gajja ku simu yange ani yagamba Benon Julius kana gambye anti hey zamanyi anko Julius nanti we mutula when you are ate gundi yabeera nnyo ne gundi azawe ne Benon ojagwe bibuzo ngogoberedde social media gomanya abantu abakobera social media ne bagamba bananga katugoberere bye tulabako kwanya ddala mwabituma bedda mu bituma tugoberere bye tulabako bada njagala kyaza ku Julius bambi tunyumyemu interview ja baya kabinyo yo musajja man ne Benon namchaza oh nice okay kangende ndabe interview ne Julius bingi nnyo bye nali agadde tolao ngachi oyo boy alaika yakwata sente ze nyingi ze yasaddaka emabege eyo bambi rachi batenze bwe mulaba ankwasa ekisa mugagga naye ankwasa ekisa tukanze omwavu nze mukwatibwako ekisa obwavu bubi ati Julius naye banne entunula yekwasa ekisa jakunzi ne bwali agadde okumwogerako ekintu ekiyogane kati yali akoze eki mazima ne walabika mu kamera omulabe engeri gyayogera ngali tali hamulesi naye atalabika mu bwa boss omwagoba sirina kyemmanyi byenjogedde Vinka si abingambye temugamba nti twakugeyeza musala chika nenga Julius bofuna akaddo jana mukyalako bambi ne tunyumya walayo gayi njagala mubuuza ebintu obubaka kyemmanyi bugena mtu ali mu kirooto kyange mwazannyira olimba ekya manager alani bikyendabye byakunyumira no songs bambi ne olabula bikasimu ka songs zinge covid nga ntwe tusabo jjo tukolere kano odduka emisinde brandi ya mwenungi nice thank you ekolaganika nayo bali professional bye bakola birungi abana abakoleddeyo obulango babasasudde bulungi tebabalumye it's an agency nungi ennyo mutungi yalisanyo okukolera tebaluma towulya muyimbi avaayo nti baamulumye oli avaayo bibye contract eweddeko biki tanawo wangaddeyo era Vinka
concert weggwa n'olyango oyagala vaayo Nzija managing. Ngoli omusogo munda zwacho negobyeko speed boy simu na gas ina za kulya wakanga alina abaana bana simanyi mama simanyi taata simanyi ki ate ngoli manager ino zinoonya simanyi to omuyimbi tomukkiriza fuluma bweru omuyimbi omutayizanga kamyo nzobo bulamu sibusobola nange nina goals zezange zenjagala omuyimbi lwaki oba managing of personal life ye oyina managing beba managing omuyimbi nedda olaba oba oli awo omuyimbi Vinka oli wandi mulungo nzise sisobola managing omuyimbi ante obuzibu toyina managing personal life y'omuyimbi ante oyina omanya waali nedda ani agambye Vinka manager utamanyi nakati tebamanyi na gyendi tekisoboka mutamanyi nti olwaliro ogenda kukola interview na ALLANCRUZ interview azimanyi naye tamanyi gyendi alengaloza interview yawedde nadda kati ndi mbyange kati personal life boundaries ezo abantu we basukira actually boundaries ezireeta obuzibu I think manager n'abayimbi abatali mu record label bantu beerabira nti you're just an artist like music manager not personal assistant toyingira bulamu bwa muyimbi gwe sima twasiibudde tetunaba naye nga basiibule nabasiibudde abalina abaana abato nina obwana obuto bwendabanga bukwagala kati bugenda kukola butya banange obwana obuto banange nali njagala nkole show ngeva misana yandaga 2 misana na kiro yes going into the night because nina bafani bange tugenda bera mu holiday kworo Naku masomero ga closing holiday tegeza oyina wotekedde tugenda teka suitcase z'abaana tusoka kufuna tusoka mu ndongo ne tugenda eka naye bannange sinnateekawo naye ekyo kirowoozo kirungi kasa kyalina obudde gamba abazadde kesi we wali okugenda oteeka buhumuza kesi omwana muyisa awo sibula abantu tuve wano bannange mbagala nnyo mwebale nnyo kuwagira Vinka we mujje mukama abaddizeewo temulekeraawo amina kale nange njagala okwebaza Swans Avenue mwebale nnyo munnange okukkiriza omuyimbi bambi najjako wano n'atubuuzaako mwebale ddala mutaddemu ssente zammwe nnyingi okumakinga kino kyali naffe netukamakamako eno mpola mpola sesukkawo wano olunaku olwaleero for now se bulungi mweyaba